to yet another edition of Kasuku Live. Ndino mchala Ruth Mugenyi. Mugenyi babera banyoro. We masaka ddala. Bagenda yo bugenzi oba muganda. Baganda bedirante. Babedirante era bebo. But anyway, Buganda batugamba yakunganya buli omu. So tetukyalina nnyo ebyo ate simakino ate simakiri nsanyusa okulaba. Oli otya? Ruth is from Eric Cancer Initiative. Abakugamba nti recognition is critical. Bagamba genda weekebeze amabeere olaba oba olina breast cancer oba toyina nga bukyali. Tukoye cases weyagamba kale banaye bagenza omuzuula nga yagenda dda oba okitegeera. So I know most people every time we hear cancer tutya kuba it is one it's of like those, a death sentence. Yes, it's one of those very scary things. True. But if it has come, it has come. However, we are saying if you check up on it when it's a bit early, the survival rates. Like I was saying in the interview we did behind some time ago, I was saying there's nothing really that pains me when you see someone oba otuuse weekunyumiririra ate nibagamba babayi n'otulekawo. So but of course as we talk about early recognition is critical, we also need to tell people the causes of breast cancer. True. I think people need to lifestyle changes, whiskey, beer, chips, chicken, chili sauce, ebyo sigala, obutakola exercise because nze nkolamu exercise nanga akasuko okola ki nga why n'abanyingira ekinaana nga abantu mbanyumiza waliwo omusajja oyo ate awera nkolewo ssente nja kuba nze ndiwo okunyonyola 2000 kyali kitya nga nkibannyonnyola. So what brings you here today? Basically today njagala kubangula abantu abadde balaba Kasuku Live bu squeeze back see breast cancer rani tujogeddeko mu previous shows awo naye leero twagala tuwogere ku rani eno na lwaki tukuyita otwegatteko okubeera ng'odduka emisinde gino. The mic is yours. Thank you. Yes. Abatulaba mwena nyongera okubalamusaako. Why the breast cancer run? Eric Cancer Initiative kitongole ekyavaayo okubeera nga kibangula abakyala abaana ab'obuwala. Macha's breast cancer affects abaana 1 in 1000. Naye wesanga nga ate abakyala it is 1 in 8. So meaning risk ku bakyala ki y'amaanyi. Kitegeeza nti nno w'ozanga abakyala 100 tutaakirizaako nga 2 bokka obeera okitunuddemu. So kitegeeza nti nno twagala okusomesa abakyala tubagambe nti nno early detection is critical okusobola okutangira obulamu obwo. Breast cancer kyekirwadde kye tugamba nti kiri preventable because it's just lifestyle. So twakizuula nga tusomesa nga tubangula abakyala nti tekimala bumazi kubannyonnyola the practical steps of breast self exam. Kyali nti nno baagalira ddala okukizuula because even on touch you can miss out on a lump. N'otula n'ekirwadde n'okimasaaji nga gamba oyina kebedde omwezi gumu tekyabaddewo n'omwezi guno tekiriiwo. So that challenge twasanga mu field kyatuleetedde okubeera nti no tugowinga out okulaba how can we address this. So ne tugamba mu bane abakyala beetaaga breast cancer screen up van ng'ejjuddemu mammogram eri well equipped because some facilities they don't have this. It is expensive. Twebaza nnyo government okubeera nti eri mu kutalaaga okuteeka cancer institutes mu bitundu ebyenjawulo. Fe twagala bridging a gap eyo tugambe why send more cancer patients? We can have actually less cancer patients by just screening early. Twetaaga kiwuma kisanga omukyala gyali mu community n'ateekwa samba ate transport okugenda e Mulago ate transport okugenda e Mbarara. So ne kibeera nga nno kigenda bridging that gap and detect this disease early. So hence the run. So basically we want to get a machine. We want to get a mobile van van that has the machine in it.
egenda kubeera self-contained bulungi nga kitraka kyaffe bulungi kirina wheels ezigenda mu bitundu the hard to reach areas zotunulirako ddala ezirimu omukyala talina smartphone kutegeera what is up okitegeera so zigenda banga zitalaaga kitundu ku kitundu northern uganda eastern uganda nga tugamba abantu nti banaye tuli mu bitundu bino and you're going to work with government hospitals zino health center 3 ezirimu nga tujjawo tustationinga 1 week we are serving that community like that 1 week nga muli mu byalo nga tuli mu byalo wiki namba tutaasa bulamu bw'abantu kati nange mma munneetaagayo ojja kutuwerekerako nsobola ebyalo tabani wannamukasa kyalina ekyalo wadde kyensobola mu kwano ogenda kukisobola ekyalo so tukowola buli omu ng'oli eyo nga you want to be part of this noble cause yeah so you are an individual oyagala kubeera ambassador kwogera ku bulwadde buno you are a breast cancer survivor ng'omuntu people relate more with other people's stories so anajja n'akunyonyola kyayiseemu chemotherapy we yamuyisaamu ajja kukuleetera to the position w'ogambira nti I'm going to check frequently yes I think for me kyenkirabamu nti we have different people talking about cancer sure for example waliwo Rotary Cancer Run it was massive they are basically talking about treatment but ekyenjawulo kati mwe kyemuyina kyekyokuba nti mwe mwogerako early detection prevention and prevention and they say prevention is better than cure. That's the so truth. because man we are talking nkuba mwakafaananyi omukyala akomyewo ekebbeere limu teririiwo I know it can be traumatizing to the woman and to the man effumu liyinza okugaana okujja mukyala akubuuza owaayo kiki ngakabirabako ebireeta feeling nga tebiriiko nosooka n'otyamu awo okolera mu nzikizo ojjawo ebiseboti anti era obeera olina ottaakinga yeah but it's unfortunate that people you know they have to cut off your boob but if we have a chance where we can detect the breast cancer early with such an initiative then I think we should come out and support it but then also kuba nti kati mwagala vaani solo batuusiza ddala eyo mu byalo because abaana abakyala bangi gye bali manyi nti challenge eriwo eyo mu byalo abantu bakyaliyo balowooza ddogo ekintu kimutuukako n'agamba bamuloga omwana yambogedde sima mu bbeere nerivunda ali amasajinga nezihabo litereere alaba tewali kikyuka tulina gwe twakatwala recently ku Uganda Cancer Institute abadde for 5 years alina akabwawa n'akawundu akali ku bbeere lye naye nga bw'alina nansi ku kyalo manyi nga wosoma obusawo n'ofuuka musawo wa ku kyalo ng'ajja n'akadressinga bambinoza yali certificate nansi so naye nga ye akola wound cleaning lireme kubeera infectious twagenza okumutwala okumukebeza that real testing okumugjako akanyama nga it's cancerous already but 5 years kasuku kati bagenda dijjako so ali mu treatment then after definitely that will be the end goal ajja kuba if the treatment doesn't work wow so it's unfortunate it's very unfortunate but we hope but again atera tusaba n'abantu abalala abali eyo not just these people abasobola okwegatta you know nina abantu bange bemmanyi eyo somewhere outside the country when we say the run is 30k don't just look at 30k man look at the many millions osobola osalawo notugaa nti kasukumba weerezaayo miliyoni 8 ziizo mutandikiraawo kuba kino kikwata ku bakyala ate abamu kati bakiyiseemu so you know because the challenge is you know when Uganda obuzibu bwe tusinga okuba nabo era bweŋŋamba abantu treatment osobola ogifuna naye ebiddako wakati therapy omuntu okumuyisa mu therapy ng'ebbeere limuvuddeko you have to take gwe basazeeko ebbeere through therapy ate n'omwami we ne family mwetolodde it's cancer ekola burden to everyone okitegeera bwati omusajja atuuka n'agamba asidi ddamu kwegatta na mukazi abantu abamu babira wano naye nti akasuku oyagala nnyo okwogera ku kwegatta nga tekinnakutuukako okitegeera n'olyoka omala emyaka 3 mye
lwotegeera nti ensi yatabuka dda. So sometimes these things, yes, we want the testing machine, but there's so much that comes with it. Not just the treatment and what. And I want you to look at it from this angle and say, screening machine oyinza oba goli mu bulamu bulungi maybe oli bweruwa gwanga oba ng'okyali mu Uganda naye tomanyi nti this disease is knocking on your door with your mother-in-law oba omwana we yagenda okuwasa omukyala agenda okutuukibwako kino kati wetubanga ebitongole ngaffe tusobodde okuvaayo okugamba nti let us help the generation okutaasa omulembe ogujja zino zendwadde ziri mu kutumalawo kasuku breast cancer kati ye first leading cause of death among women. Just a year ago, you're second leading. Kati all of a sudden, breast cancer leading. Cases ezifuluma buli mwaka 2,000 plus. Nenga kwa babafa babera 1,500 plus. Meaning tutaakirizaako kitono. Okubeera nti no tutaddewo cancer institutes mu bitundu ebyenjawulo. It's a good initiative to respond to them when they come. Naye ate ffe tukkiriza nti no when we go to it before it comes, we can prevent breast cancer. We can see a Uganda where nobody has to die because of breast cancer. It is very possible. Ogambye tufuna cases 12,000 buli mwaka. Olukumu 500. Lwerufa. Ne lutulekawo. So survival window yaffe eri ntono ddala. Tukyali ntono ddala. Why? Because bingi treatment options ebintu like it's a lot. Naye ekisookera ddala kiva ku awareness. Wano. Butamanya. Kati tumala okuba bangula ntukizuula nti bategedde. Bakola breast self exam naye ate ng'ekinusi we tusobola okuarrestingira is the screen up which is a mammogram check. Is the mammogram check. So gye tuliko gye twagala okufuna tugiteeke mu van. Ali tusobola okubeera nga tubatuukako. So you join us on our run. It's going to take place on the 20th of October. 2024 wali ku Nakasero primary school playgrounds ambazimanyi nga KCCA playgrounds eza Nakasero. Essomero liri wano wokirira bwoti n'oweta okulagirira nno opposite there's a hotel there opposite n'essomero liri wano grounds ziri awo fang kati mabega waayo awo we watyawo grounds zaabwe weziri nene oba otuusaawo you can tosobola obeera ojja kubanga otulaba oba otulaba kati rani erimu kilometers meka ne meka tuyita buli omu ajja adduke 5 kilometers buli omu ozeepikira ezo nange nnyo ziwangula asikugenda kubiisa nze bwe muba mundeke sigenda kubwa pressure nze ngenda kujja kutambula kati mwina 5 kilometers ina 5 kilometers ne 10 kilometers nja kutambula 10 wewaddeyo 10 nze ntera okutambula everyday. That is healthy. Lwakuba mundabira wano nti ndi masavu ate nga gookya naye ekyuma nonga nti kati ekyuma kikwatemu oyita buyisibe wammwe nti kintu kirala nnyo yes but so that's our breast cancer run. I hope you guys are going to respond. Guno mwezi gwonna ngenda babeera bubi. Please come because you don't know when it's going to knock on your door. But most importantly, pick lessons. Lifestyle changes. Lifestyle changes ezo nina chali wange yafudde August. Yafuddira bya lifestyle yatandika gejja mpola ne mga blood ngogeze nnyo saati nga yambala zimukwata ne mga size yo nga tonyumirwa saati zikwata nangamba kasuku manyi gwe toli proud mu size yo ne mga ndi proud naye we know ngamize ensuwa nanta nanga nkanesonyiye nazemo ko yanga yafudde beyagira bati yagenda mu ddwaliro okumukebera nga ayina bakiyita batya diabetes ne pressure ate nga diabetes zituuse ku stage eri and yagenda kiruddwawo bamugamba it's too late family yagenda ogigamba kubanga intervening and so their lifestyle changes. I usually tell people you can drink, you can eat in what amounts, how often. Naye kiyambako nnyo byonna nga obikola nga at least osobola otambulamu osobola okuddukamu
osobola okubuuka ku muguwa abasobola okuwuga ne bawuga kugamba omubiri ne gubeera active nga gusobola ate okuwandula ebigugenzeemu ebitakola ki kyava olaba n'ab'omwenge bagamba nti drink responsibly. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. So we have lifestyle problems. Zebayita modern day problems zezitusumbuwa era zezanzizaayo okusoma psychology. Yes, because the problems we have today byonna omuzungu ye yateekawo course ngezi za psychology kuba omutwe gukutabukamu essaawa yonna pressure kuba n'olyoka ogane mumpitire kasuku tulabe ate olunenjoka nzija lwakuba munnayuganda amanyiira nina be nagambako wano nti I can offer therapy at a fee langa nkasuku abantu tebagala awulira nnyo ssente emuga kati wali ngenda sinika binnyo ngenda kukolaki gw'omanyi okutuulawo omuntu n'akunyonyola ebintu byayitamu otola nawe otandika obbiroota. That's true. Actually nali nsoma obusawo natuuka ekiseera nga wengenda ebutabika okujjanjaba abalwadde nga nange I'm traumatized. So nengamba who cancels the cancer? Exactly. They also need counseling. Kati obanze nkwate ba kansela kuba bo balina mu kasete sijja kusobola kuyamba munaku ayagala bya bwereere awo oba ogenze kunkolimira ekyokukola tewali. But lifestyle guys is very important. Lifestyle egenda tutta etumalewo tulina ekyo kikolera at least okubangulwa kyojjomanyi kinyaga bitono. What comes when you know takes little. And actually applied knowledge is power. Tusobola basomesa nenga temubi applying. So you need to apply that knowledge osobola ofuna amaanyi okutangira buno bwetubagambako. Oh yes. Yeah. So the good thing is as people talk about breast cancer people talk about treatment and what, but prevention basinga ade tebajogerako. And that is what Eric Cancer Initiative is doing. Someone was asking me, screen up van in again about costing America. Oyinza banga goli yogamba bana. Ngojisobola yonna. Na you know jisobola. Yeah, so it is $106,000. $106,000. Omutwalo gumu mu kakaaga. Yeah, omutwalo gumu kakaaga ogwa $. Oba emitwalo 16. Omutwalo 10 mu kakaaga ogwa $. $106,000. 160,000 or 6,000? $106,000. Chimpandikire wano nchiralo. Mitwalo 10 mu kakaaga ejja $. Mitwalo 10 mu kakaaga. Chimpandikirao. Kasuku Oluganda. Eje mitwalo 10 mu kakaaga. Kati kyekino ze sente zigenda costing a screen up van yafe wembanza decorate ya Uganda bukadde milioni 3 381 600,000. Kanji mu mbadde mayo waliwo gambide nti omutwalo gumu mbadde ngenda gamba anti gubadde mu $. Abaana we bali abaziina naye katwagala omutwalo gumu mu kakaaga. Emitwalo 10 mu kakaaga eza $. Vaani emu ng'ejjiramu buli kimu. Nga buli kimu kiwedde. Ng'eri ready to start running, functioning. So mutwe gateko it's a big deal, but it is worth saving millions of lives of Ugandans. Yes. Yeah. So thank you very much. I hope to see you guys. I will see you and you will see me. Oh yes. Because I'll be there and you sawa meka 12 kitundu aba 10 km mba mutandise nga tuyiseemu mugenda zigenda obwera sawa 2 nga tukomyewo nga tulyawo kati batumalawo ne tunywanywamu ku chai wagenda kubeerawo omuziki abadduyiro bagenda kubeerawo tugenda kuba ne Victoria Hospital egenda kubeegaba free checkups eza mammogram screen abo beewadde ekikola awo ogenda kuddwayo yawe ya ssente but ku run eno later mama wo later ani we are going to be screening for free Victoria Hospital tubeebaza nnyo mujje natera omulanga nkubira nnyo n'abawala nga olina ebbeere erabika bulungi kijja tuyisa bubi balisaleko ng'oli eweewunza so olireeta you know ne balikebera ate on the side osobola osaawo noga nti
kuku ndaba engalo ze zisobola okucheckinga obulungi. Can you check me? Nja kubeerawo nange for those who want a special check from me. From you. Yeah. Naye if you want a special check from me, look at yourself before you come. Nja kugoba. Nja kugoba. Anyway, I'm kidding. Yeah. So that's like what's up. Until next time. Yeah. Bye-bye.